Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwonna tutunuulire oluggi luno olw'omu maaso. Ennyumba ey'amaka jjukira bateekamu engigi bbiri naddala mu maaso eno oba emiryango bateekamu oluggi luno olw'emitayimbwa. Olulaba luno lwe bayita olw'emitayimbwa luno. Ne bateekamu na luno olw'endabirwamu. Luno olw'endabirwamu jjukira do bateekako na kinyolo bwe kiti. Olaba kati luno lwe luggi lw'endabirwamu ate luno lwe luggi lw'emitayimbwa. Kakati abantu abasinga mwattu kuno ku mitayimbwa kuno tebateekako kufulu. Ky'oba olaba nga ababbi babayingirira mangu. So nga ate basibayo walooza nti wasibye luno oluggi alooza abeera asibyewo. Alooza ennyumba abeera agisibye. Wadde misana ng'olinaku woolaga oba ogenda mu katale ye asiba wano. Kitegedde wano waasiba. Nalooza nti ennyumba agisibye so kiba kikyamu. Oluggi lw'olina okusiba lwe luno olw'emitayimbwa. Kuno okuli kufulu. Era baakuteerako kuliko ebinyolo, biyita ebinyolo ndoozi babiyita. Biri bisatu. Kimu, bibiri, okiraba ekidda waggulu, bino bibiri na kino ekyowansi. Ebinyolo bisatu tubiyise binyolo ndoozi babiyita. Kati ebintu bino ebinyolo bino by'oteekeddwa okusiba teekako kufulu. Oba mw'oli mu nnyumba oba toliimu ebinyolo bino bisibe teekako kufulu. Gula kufulu 3. Omanye abantu abasinga muli baganiriza mu nnyumba obeeramu n'ebintu nga bya miliyoni 5 oba 10 naye n'osibako akakufulu nga ka 15,000 oba nga ka 1,000. Teekako kufulu ezitegeerekeka. Gula kufulu ezitegeerekeka osibe ennyumba yo enywere. Abaana babuulire. Gwe omuzadde buulira abaana nti bw'oba ova ewaka oluggi lw'oteekeddwa okusiba gy'emitayimbwa gino gy'olina okusiba okunyweza. Teekako kufulu zonna zigendeko. Jjukira bw'osiba endabirwamu zino wanootasiba n'olowooza mbw'osibye nnyo luno olusibye olw'endabirwamu. Omubbi ajja kwasa ndabirwamu eno ey'owansi gy'ajja okwasa abeere ng'ayitawo bulungi. Mukitegedde? Luno lwangu okuyitamu so nga ate gino emitayimbwa mizibu okumenya amangu mukitegeera. Naye nga oluggi lw'oteekeddwa okutunuulira ennyo okufaako gy'emitayimbwa gino. Mwabalina amaka oluggi olwo olw'emmaaso bassaamu engigi bbiri emitayimbwa n'endabirwamu. Eno endabirwamu si kikulu. Olina kusiba mitayimbwa gino. Teekako gula kufulu ezitegeerekeka wonna oteekeko kufulu ku mitayimbwa gyo. Kyekyo kye njegadde obbabuulira. Ababbi bangi ababbi babba bayingira mu nnyingira yonna. Neefuba okulaba nga weefaako. Ebiseera ebisinga nno mwana wattu ababbi babba bya mugayaavu. Naye bw'oba ofaayo omubbi tajja kubba. Mukitegeera? N'emmanju ku luggi lw'emmanju nawo kuliko ebinyolo 3 byonna biteekeko kufulu. Ekiro ng'ogenda kwebaka sibako kufulu munda n'ekaggi kwennyini. Omubbi kijja kuba kizibu okuyingirira. Ekirala batera okuyingira emisana ne beekweka mu nnyumba omwo naddala nga mu maka mubaamu batono kyokka ate nga oluggi muleka luggula emisana temufaayo. Bw'obeera emiryango emmanju sibayo. Bw'obeera emmanju emiryango sibayo. N'olwekyo ziyiza ababbi bano obutakuyingirira. Osanga omuntu ku lw'okuba mwali munda mu nnyumba ekiro ng'ebinyolo bino tataddeko kufulu. Kuba omubbi ye akoona ku luggi olwo wasanga ng'ekinyolo kino tekiriko kufulu. Afuna akambe, afuna obuntu bwonna obw'enjawulo n'abuyisa mu kaggi n'anyeenya mpolampola ekinyolo ne kyeggula. N'olwekyo muteekeeko kufulu nga muli munda mu nnyumba wadde mwe muli mwebase muteekeeko kufulu munda tebajja kubabba. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.